How are you? That picture, yeah, was there when I was here. I can remember it very well. And black and white doesn't decompose. It doesn't decompose. It was there when I was here. I remember it very well. Who used to be our bishop? He's the one even who confirmed with me. Yeah. Mpalani. So tomorrow, I'll create a moment of a picture. Njagala kwebaza mwena era ndi wano Enkoyoyo ku grounds Matale. This is in Gwepo district olwaleero tuzza wano okulaba enteekateeka ey'enkya olw'okulafe y'abakozi International Labour Day wetuli kwegamba buli kimu kigenze mu maaso naye ate nga bwe nategeeza abamawulire ku luli ne mbagamba nti nze nga Esther Anyaku nasomerako wano era lino essomero linasomera primary from 1988 to 1991 gye nakolera P7. Ndi musanyufu nnyo okutuuka wano okusangawo ng'essomero likyaliwo naye newandikubadde ng'embeera si nnungi kino administration block era mbadde n'abasomesa abamu abataaliwo ne bamatonzi abaaliwo kwegamba kirungi nnyo okubeera ng'olina memories oba olina emotional memories. Emotional memory jenina abaana banyimbidde wali oluyimba nempulira bulungi nnyo era ndoza nkabye n'okukaba nga bwe ninawo memories ennungi wano. So this is Nkoyoyo era njagala kwaniriza abagenyi bonna abagenda okujja eno enkya banange mwenna mujje enkya tuwagireko abakozi baffe abakozi be bakulaakulanya eggwanga lyaffe erya Uganda era tubarecoganizinga nnyo nga gavumenti ne international okulaba nti balinayo olunaku lwabwe gye bajaguza mujje mwena abana Uganda tuwagirewo His Excellency the President agenda kubeerayo eno ebuyukwe Nkoyoyo Matale wano. Kwata ku nsonga ezibakwatako esogera ddala twagala okuyiza President ku nsonga z'abakozi tuyina challenges tuyina ebirungi newabeerawo n'ezo ezitusomooza ng'abantu abakola mu factories ebiseera bingi bakola mu factories zino baagala sente zeeyongereko. Ekyokubiri waliwo n'ensonga eya minimum wage mbadde mugiwulira ensonga eyo ya President ajja gyogerako nkimanyi. Ensonga endala ya compensation abantu abakola mu makolero abantu be bakozesa abafuna ebizibu abafuna accidents. President ensonga ezo azoogeddeko kiki kyagenda okwogera okulaba nti ku luno ayongera kuwa abanansi essuubi nti ebintu bye tulina nga challenges ezitukwatako oba ebitusomooza abyogeddeko ate abantu balabe nti olunaku luno balukuza kyanga balina message ya President eri ow'ekitiibwa. So njagala kunga banabuyukwe mwenna we muli mujje enkya mu bungi. President agenda beera wano ssaawa 4 ajja kuba atuuse. So nsaba sagala ate mujje nga President amaze otuuka
mujje nga president anaba kutuuka transport weeri tugitaddewo ng'omubaka omukyala nataddewo transport ereeta abantu ate n'okulya n'okunywa kugenda kubeerawo so mujje mu bungi muwulize president mulabe ku bakulembeze ab'ebitiibwa omulala oguli kugenda mu maaso abaparedi baliwo bawumuddemu bali mu Gandaalo bali mu Golola bali mu kkuba ngatto ddagala kati mpozi ababendera bali kuli haso engeri gye bayingiramu saluti awo nawonawonaawo kakati awo okireka okuzimba ekidaala kyaffe tugenda okubeera n'emikolo so olunaku lulungi nnyo mukama kawetha akyakatuwadde tulowooza nti tunaagendera awo naye nga mwenna bassebo ne bannyabo nnyongera okubayita bakyemani bange abairosi wano mwenna abatuuze mwenna mu Buyikwe mu Kyaggwe wonna n'omukolo gw'abakozi n'abakozesa ate buli munnayuganda mukozi mwenna mbayita mukolo gwa Uganda mukolo gwa nsi yonna ogw'abakozi n'abakozesa era tujja kubeesunga okubayita security teyina mutawaana n'akamu security y'abannayuganda baana bammwe mwe mubazaala kyakugamba kyogondera parking wali tambula dda wano okukebera katono nnyo era nabagambye dda abalina ensawo ennene tuzirekeyo tindikaali tumulekeyo tugondeze abasirikale emirimu nga tolese nnyo bintu bingi mu bbaaga endabirwamu zaffe ezo enkadde ezayatikedda zirekeyo obuti bw'amannyo obwagazaaki obusala enjala obwagazaaki bulayita obwagazaaki emumbwa gyesonyiwe girekeyo onaagiddira edda